الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له. تباركت يا الله رب لك الثناء فحمد لمولانا وشكر لربنا. يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربي بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. tutendereza Allah jalla waala Allah jalla waala atusobozesezza okutuwa obulamu obulungi okuva ku juma ewedde okutuuka ku juma ey'olwaleero. Tusaba Allah buli omu agambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tekuba kutegeera kwa maanyi, tebuba buzito, tekuba kufuna nnyo, tebuba bujjanjabi bwa kitiibwa oba bwa bbeeyi, okujjako okubeera nga Allah yakuwadde obulamu n'osobola okubeera nga obeerawo okuva ku jjuma ewedde okutuuka ku eno. Aya ze tusomye nga tutandika ezo zaafuuka za buli omu, nti bwe baba basoma oba bwe baba mu khutuba ebigambo buli omu byasobola okubeera nga abimanyi tibabyogera. Allah yagamba nti ittaqullaha walitanzuru nafsu ma qaddamat lighad. Tutya Allah, tukyogera mu Luganda nti kutya, naye kukola mirimu mirungi Allah gyayagala, egyo gy'ogenda okuwaayo enkya. Buli omu alina okukola emirimu emirungi ng'akimanyi nti agenda kugiwaayo enkya. Nabbi kye yagamba nti ittaqillaha haysu ma kunta, nti tukole emirimu emirungi wonna we tuba tuli, naye wa atbi'u sayyi'atul hasanata tamhuha, nti bwe tubeera nga tukoze ensobi tugigoberezeeko ekirungi, kubanga ekirungi kijjawo ensobi. Nti wa khaliqin naasi bi khuliqil hasan, nti ate tuyise ne bannaffe mu mbeera esinga okubeera nnungi. Olwaleero eno okutuba yange eyinza okubeera nga yakubiri oba yakusatu mu muzikiti guno, naye ng'ey'olwaleero ejja kuba yanjawulo, nti ezze kubajjukiza enkya gye tugenda okubeera tuteekeddeyo ki. Olwaleero mwina abayingira mu muzikiti mwina be mulaba abeebasaawo, okujjako ng'oli muzibu w'amaaso obanga weerabidde, naye buli ayitawo ayina w'alaba nga n'atunna n'addamu emabega, naye ng'ate alina okuyingira mu muzikiti. Abo bakola kyawo, bakola kino kye ngenda okubagamba olwaleero. Allah yagamba nti inna limusaddiqiina walmusaddiqaati wa aqridu llaha qardan hasana yudaa'ifu lahu wa lahum ajrun karim. Nti mazima abo abawaayo ku lwa Allah, abaami n'abakyala baba bawoze Allah oluwola olw'amaanyi, n'agamba naye agenda kubakubisaamu mu ebyo bye bamuwozeemu, ate agenda kubakwa empa nga yakitiibwa. Omusajja okusakurifayisinga ettaka lye wano mu kibuga n'alituwa tusinzizeemu Allah, ate naye ne yeebaka ku luggi we tuyita, Allah ateeka okumugabirira, kubanga muffe tutemagana lwa desimolo. Olinaaga nti wallaahi okufa n'obutanyagwa wano tewali ajja kuyitawo, naye oyo yasooka yasaddaaka n'awaayo lillah,
ne tukolerawo ibaada era tukyagikolerawo naye yetali. Naye mu butabeerawo kwe ye buli lunaku Allah amwongeza nga bwe yagamba nti agenda kukubisaamu. Kati mu kukubisaamu kwe Allah yasinga okumanya byamukubisizaamu. Mulimu abataamulabako, mulimu abaamulabako, mulimu abamuwulira, naye nga Allah yamulagiriza nti agenda mukubisizaamu mu ekyo kyeyakola ki. Kakati olwaleero kye tubuuza tufe abali wano bagenda kukubisa mu ki mu byaffe? Ffe abali wano olwaleero bagenda kukubisa mu ki mu byaffe bye tulina Allah batwanga atuwadde mu kubisaamu? Tuweeyo lillah, Allah ajja tukubisizaamu. Tukole lillah, Allah ajja tuwa obulamu obulungi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama mu hadisi ya Abu Huraira erina ebintu bina, naye nja kwogerako bibiri olw'obudde, naye nga birungi nnyo byonna obyogera wano kubanga omuntu yandibadde aza okukamaamu. Mu hadisi ya Abu Huraira yayogera ku kino kyennyini kye tuliko ekyokuwaayo. N'agamba nti mu nsi muno Allah yateekamu abantu ba mirundi ena. Mu nsi emu Allah yagiteekamu abantu ba mirundi ena. N'agamba nti asooka yoyo Allah gwe yawa emaali n'amuwa ne riziki, yamuwa emaali ye riziki, n'amuwa n'okumanya, n'amuwa n'okumanya Allah jalla waala nti Allah gyali, n'amanya n'okuyisa baganda be obulungi. Yamuwa essente, n'amuwa okumanya, n'amuwa n'okumanya Allah, n'amuwa n'okuyisa baganda be obulungi. Mu kumanya Allah kwe kujja mu maali ye ekyo Allah kye yeetaaga okujjamu, kwe kusaddaaka. N'agamba nti omuntu oyo abeera ne ahsan al-manazil, abeera n'ekifo ekisinga obulungi ku nsi kuno ne ku akhira. Ffenna tulowooze nti asooka mwetuli, olimu abo Allah be yawa ssente, olimu abo Allah be yawa okumanya nti Allah gyali, yalagira okuyisa obulungi, yalagira okutoolamu ssente bw'obanga oziina, okugyamu zakatil maali, okugyamu ne sadaka, okugyamu n'okuyamba. Wamanya nti Allah yategeerekeka buli kyokola okikola ku lwa Allah, ye muntu asooka. Wamanya okuyunga oluganda, ti abooluganda tuteekwa okubeera wamu. Bw'oba oli mu bano omuntu asooka yagamba nti Allah yakuteekerateekera ahsanul manazil, ekiwummulo oba embeera esinga okubeera eyawaggulu. Sijja kugenda ku kyakubiri nga sinaba oba kyakulabirako. Ahsanul manazil Allah agiteekerateekera abantu abafaanana bwe bati. Asookera ddala ye mugenzi Sakka. Bonna bengenda okumenya bagenzi. Ye mugenzi Mukasa, gwe muyitako oba erinnya temulisoma, nze ndisomye. Muliyiteko buli lunaku nga mumanya nti ali mu ahsanul manazil, kubanga Allah yagamba nti ennyumba zino anna al-masajida lillah, nti emisigiti gino mwe tusinziza gya Allah, era n'agamba nti tugikolerangamu kintu kirala okuggyako okusinzizaamu Allah. Ono kiyakola okusakulifasinga ploti ne tugiteekamu omuzikiti. Ahsanul manazil. Owokubiri Haji Bumba. Abo bonna ffe simbadde muzimanyi wano, naye batambula dda, naye baboogerako ki nga naffe kye tulinze olwaleero. Naffe abali wano tulinze kutwogerako nga bwe twogera ku abo, naye buli omu ayambala engatto ojja muzirwa. Be bafoowunda b'ekifo kino abataliiwo ate nga ffe weetuli, naye nga tetusobola kutambuza kye baakola. Okubiri owokusatu ye Haji Haruna Ssemakula General Party. Abadde mukwano gwange nnyo, naye yaziikwa abantu batono mu kaseera nga Allah amujjuludde. Abaawano mubuuze foundation y'omuzikiti guno okuyimirirako kwagwo n'okutandika okuzimba wano oluvannyuma lwa Allah nga bamaze okuwaayo byonna, yali Haruna Ssemakula, kubanga tebaayina ntandikwa yaagwo. N'atikka seminti eyali ku loole ya trailer
eyatandika okuzimba omuzikiti guno naye taliiwo. Olwaleero boogera ku Ssemakula buli bagenda ekansanga baga nti Allah amuwe ekisinga obulungi. Gwasaala olwaleero ekikyo banakyogererawa. Gwasadde wano ng'oli wano ng'owulira bino bye njogera ekikyo banakyogera ddi. N'abalala ababafaanana abaateeka ettaffaali wano kwaliko omugenzi Dr. Ibrahim Wanga Kibirige nga ye founder BMK Group of Companies, nga ye founder wa Nkowe 1, nga mu bituleese ebinene ye Nkowe 2 okubeera ng'esimwa oba ng'eteekwako ettaffaali okusobola okutwala omulimu omunene gwe baatandika okuziika abasiraamu awamu. Weewaawo nti gwaliwo nga basobola okubaziika awamu, naye enziika yaabwe yabeeranga y'amatagataga, ono musasulire eno, naye Nkowe teri kusasula. Tusasula ffi ya kusima na kutereeza abantu ng'ekifo bwe kyandibadde, naye nga tebakusasuza kinnya. Tusasuza ffi ababeerayo abatereeza kubanga mufulumala nga tugenda, naye abatereeza abo be tutaayo akasente ne basobola okukola ku ntegeka eyo ne tuziikawo. Nkowe 1 eyagulibwa Dr. Ibrahim Wanga Kibirige yajjula. Kyenneekakasa obulungi ti mwenna abali wano tewaliwo atamanyi Nkowe oba tewaliwo atagendangayo, kale ng'agenza okuwerekera kwabo abagenza okuziika muganda waabwe. Naye kati wajjula ate twetaaga kugula Nkowe 2. Ye khutuba eno nti buli ali wano alina okusumulula kyalina tusobole okuzzaawo Nkowe 2 kubanga yatandika Nkowe 1 ekisemberayo ddala ku ye bwe yafiira e Nairobi. Kanyonyi kamuleeta entebe nga tannaba na kutuuka maka ge, baamutuusa kansanga ne bamunaaliza mu nsonda awo nga nali muyima kuba munaaza mu kifo ekyo kubanga baagamba nti talina waasobola kuteekwa walala wonna okuggyako ekansanga kyekifo kye era we yabeeranga ettaffaali lye we yaliteeka. Y'ensonga lwaki twamunaaliza wano. Kati twagala ssente ezigenda okuzimba Nkowe 2 kubanga yatandikira wano, nammwe mutandike muteeke ettaffaali ku mulimu gwe yakola gusobola okutambula obulungi. Ebyokulabirako mu kutuba yange biseera ebisinga obungi biba byammwe kubanga ebyabasahaba mutera nnyo tubuuza nti wamulaba ng'asima, wamulaba ng'awaayo, byawaayo wabiraba byali bifaanana bitya, naye abo ebyabwe twabiraba kubanga ku bemmenye bonna ebyabwe babawadde mu birabi. Haja ayebase wansi, Agibumba, Agibulayimu ne banna abalala bemumanyi nti chairman omukadde oba omupya kati gwe muyina ate nga naye ali mu bakadde kubanga naye ali mu bagenda. Haji Muhammad Mubiru asikidde banne waali awo naye naye atambula, naye mujja kumulowoozaako naye nga nabyo byakoze ebyo ebya banne bwe mbadde mutambula. Naye essaawa zino tulina okwesibira awamu tukole Nkowe 2 tusobole okuzzaawo erinnya lya bannaffe. Naffe buli omu yeebalire nti gye tugenda okuziika bannaffe nange nawaayo eyo yaffenna singa eri bwe mbadde mugamba nti yagulibwa omugenzi Dr. Ibrahim Wanga Kibirige ate naye we yeebase teyasosola, yagamba nti kyabasiraamu nange we ngenda okubeera ne famire era ali Nkowe. Temukolanga ekyobulyazaamaanyi ne muyitawo ne mutamuwa salaamu, ali mu nsonda sayidi emu naye waali. Naffe oba nammwe mwene empya insha Allah Mungu ayinza okubeera nga yatutegekeramu eyo kubanga eno yajjula. Naye ffenna wama tadiri nafsu maadha taksibu gad wama tadiri nafsu biayi ardin tamutu. Tewaliwo amanyi kigenda kubeerawo nkya, ate tewaliwo amanyi wa wagenda kukolaki, wagenda kufiira oba nakuziikibwa. Naye Nkowe 2 gye tuliko olwaleero ne ttiimu yonna gye muwulire yogera okubeera nti tukole ekisoboka. Omuntu omu baba yasobola otugulira eka 8 tuziziisemu abantu abasukka 2,000 naye miliyoni 10 ez'eggwanga oba 12 senga tetukyanoonya sente za Nkowe, senga tetukyanoonya sente za Nkowe 2. Emiliyoni tukole 10 ez'abasiraamu, tujjeko ezitalina tukole 5 nga zonna zirina. Senga tukyanoonya sente za Nkowe, buli omu akubiseemu figa gy'ayagala, senga twafuna za sente ezigula ettaka oba ezimala ekifo kye tugenda okuziikamu. Omuntu owokubiri, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti abantu bali bana mu nsi muno Allah be yateekamu. Asooka mutegedde Allah yamuwa sente,
yamuwa okumanya n'amumanya n'okutegeeza Allah ng'ajja mu ssente ze n'asaddaaka n'akola ebyobusiraamu n'agatta n'oluganda lwe. Oyo nabbi yagamba nti agenda kubeera mu ahsanul manazil, agenda kubeera mu kifo ekisinga okuba ekirungi. Omuntu owokubiri, nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti ye muntu Allah gwe yawa okumanya n'atamuwa ssente, n'amuwa n'okulumirwa, n'agamba nti senga mbadde nina nandibadde mpaayo naye sirina, naye ng'akakasiriza ddala takola ki? Talina. Naye nga Allah yamuwa okumanya nti omuntu bw'aba afunye ssente ateekwa okuwaayo mu kkubo lya Allah ne mu kutaasa obusiraamu. Nabbi yagamba nti omuntu oyo afuna empeera ezifaanana eza yasoose, kubanga okumanya Allah yakumuwa naye n'amumma obusobozi. Nja kukizza kufa bwe walimu tutera nnyo okwogera okuwaayo naye nga nezindeese nzijidde mubiwagu nibaga banaye muleete banange muleete kati abawalimu batusobera bagamba okuwaayo bo tebawa. Naye ani amanyi omusaala gw'omuwalimu mu ggwanga muno? Omusaala gwaffe kuba kunaaza bafu na kutugamba nti ebintu mukeerye n'okukeerewa. Ogwokubiri, kati mwafuna mubasiba emmere mutusibira emmere naye tugitwala ebibadde ku mukolo. Omusaala ogwokusatu kukufunira akudulopinga ku paaka. Mwali muyaze naye mwandi munsuulidde wali. Eyo gy'emisaala gye tulina. Kyemuva mulaba nga tabarru eno eyawano oluusi tulemererwa olw'embeera yaffe nteba nnungi. Ne tugwa mu eno omuteeko ogwokubiri nti Allah bwe yagamba nti nga bamanyi erimu naye nga baagala okuwaayo, nga n'okuwaayo sisobola naye nga nnuma nange nandiguze enkoowe tu ng'eyali omuwalimu we naye nga kyempayo sikikola ki. Naye bwe mbeera mu eyo embeera, nabbi yaga nti naawe ofuna ku ahsanul manazil ennungi, kubanga omutima gwo muki mulungi. Naye gwali wano olwaleero naawe oli mu kategori eyo, oli mu kategori eyo, kubanga ekyokulabirako so kisi kyammwe eky'abasahaba. Sahaba omu yatuuka okufa, yalwala n'atuuka okufa, naye yali tannafa. Waliwo munne yajja n'amugamba nti nga tokyalabika, n'amugamba nti obuzibu bwe nnina, enkutu yange eno tekyansobozesa kutuuka mu bannange, njabayaba nnyo, siina bwe nsobola kutuuka mu bannange ng'erimu embeera y'ebituli, era kati ebiseera ebisinga eswala zange nzisaalira waka. N'amugamba nti mbadde nnina eno naye nkadde kadde. N'amugamba nti eno nnungi nnyo ate ku gye nnina, sobola n'okugenda okuwasa. Era n'agimuwa n'atandika okudda mu banne. Omulimu ogwokubiri gwe yakola, omusajja yajja kawungeezi nga talina kyakulya, ng'alina ekitundu ky'omugaati mu nnyumba. N'amugamba nange mbadde nsigazaamu kino naye kyankya, naye nze naliddeko dda, kyekitundu kitwale. Oyo ye sahaba yali afa ebigambo bino byayogera. Nabbi ne bamugamba nti omusajja tumugamba okutoola shahada agaanye, agamba nti lawukaana jadid lawukaana kamila. Nabbi teyaliyo ng'omusajja agaba, naye Jibrilu yamugamba nti omusajja oyo Allah amulaze empeera ze yafuna mu kanzu enkadde gye yawa munne okujja okusikoleramu ibaada. Engoye Abdulkarimu ze mulaba akuŋŋaanya mu Salaamu TV, gwe n'otunuulira eziyulise ebitoje ebifudde n'obiwaayo, ayina gwaziwa nga ye ewasa buwasa, era bw'agifuna agigolola n'agenda ne ku mukolo ne bamugamba nti ganyumye nnyo. Kati ye musajja ekigambo kye yayogera nti senga nagaba enkutu nga mpya, Allah yandibadde ampa empeera zifaanana zitya. Senga nagabe omugaati nga gwali mulamba ku kitundu kye namuwa musajja nga tali bulungi, nandibadde Allah ngabidde empeera zifaanana zitya. Nabbi n'abagamba nti mumuleke, bw'abanga afudde ayogedde ekyo ekigambo kimumalira, kubanga Allah amulaze empeera ze yakola ki. Naye gwe bw'oba olina emitwalo 10 nga bagambye kusonda nkowe tu, oyagala kunoonya wali binusu. Abasiraamu buli awabeera ssente entono mu kuwaayo zoonoonya. Buli lwe bagamba tabarru nga ya busiraamu, buli omu anoonye wali effiga esembayo obutono, ze nnusu 10 kati wakyali agala luwaayo luba luzito, naye buli omu anoonye agati asaze na binusu bya muzikiti. Naye recently enkuba yabadde etonnya, nina wensomesa awo ku foreign affairs, nadduse nennemererwa okuyingira kubanga wabeerawo ebibuuzo bingi, naye neneewogoma ku Christ the King. Natuuse ku mulyango, mbeera nyambadde nga bwe mundaba. Omusajja akumawo n'agamba nti musiraamu yingira wano munda otuule. Christ the King eri awo mu kibuga wakati,
era eno history yayo ye church esinga obugagga mu Uganda yonna. Naye natunulidde church babadde bagirenovatinga, natunulidde church tewaliwo muzikiti mu ggwanga kugifaanana. Mugende muyitewo, oyitawo ku kkubo osobola okukyama nga mwabambala empale n'essaati, okyama n'obeera nga ayagala okulaba misa n'otunda bwoti, naye tetulina muzikiti gwe gufaanana. Era nawalirizibwa ninga omusajja nti kino mukikoze, naga nti abasajja tulina misa 3, buli misa ekitone nnyo basonda obukadde 3. Bayina misa 3, bayina ey'okumakya subuhi yaabwe, bayina zuhuri yaabwe ya ku 7, bayina ey'e11 ebanyula mises. Naye yanga nti buli emu tebakolectinga kika wansi wa miliyoni 3. Naye ffe abasiraamu tuli ku kiku byaffe, buli bwe tugamba okuwaayo ebintu ebigenda okusigala bali no bakolera nsi. Naye ffe ebyaffe Allah tugambe nti ajja tukubisizaamu atekene ku mizaani zaffe, naye ffe tusinga okuwalira. Buli bwe bagamba okuwaayo n'ogamba ani yakulembedde omulimu, bajja kuzirya yaguze emmotoka. Bw'aba yaguze naye muleke agule, kubanga Allah yakugamba gwe waayo zireke zikole. Gwaba akuteredde ku mizaani. Naye tuzimbe nkowettu nga tetutunudde mabega. Kansanga gye gimu ku mizikiti eminene mu ggwanga lyaffe. Emizikiti eminene tetugibala na buzito oba na square mita zaagyo, tugibala na basaaze bagibeeramu. Abavubuka abeeyisa obulungi bonna, okukyakala okusinga mu Uganda yonna kuli Kansanga, okukyakala okukyasinze mu Uganda yonna. Era buli mukyakaze bw'atajja Kansanga batannakyakala bakyakazaaki. Naye bwe tutuuka ku tabarru ey'obusiraamu tuweeyo. Abasiraamu ffe tukyasinza okukyakala mu ggwanga lyaffe. Olwayo tugenda mu Ramanzaani, buli omwaka abo abatali basiraamu basinga okubuuza tewaye seeka tukoze tutya, Ramanzaani yaddi baagala kutundatunda bintu. Kitegeeza ffe tusinga okubirya ate ffe tusinga okukyakala. Naye bwe tubeera mu kukola okwaffe twetunuuliranga abataliiwo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal barrul karim wa huwal fawzul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bannange bigambo bingi bizitowa, oluusi bibeera binyigiriza mutima, oluusi nga byakujjukiza nga Allah bwe yagamba fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Tujjukize kubanga okujjukiza kugasa abakkiriza. Omuntu owokusatu gwe njagala okukomako olw'obudde bwa kutuba n'okukola kw'emirimu gyammwe, Nabbi yagamba omuntu owokusatu ku bana, owokuna insha Allah Sekasaka ne Sekasebulime bajja kumwogera bali mu mbolya mu kutuba ezinaddako. Naye ono gwe tulina olwaleero ffenna bwe tufaanana, bali abasoose ababiri tuyinza okuba nga tetuliimu, naye mu bano ono asembayo ffenna bwe tufaanana. Ye muntu Allah gwe yawa essente n'amumma okumanya, n'afulumya essente mu mbeera etali ya bulijjo, ng'azifulumiza ewatali magoba, nga oba mugamba nti wano ewasaana okuteeka ssente nga takkiriza. Ewatali magoba jjo mwabadde mu Valentina, temumayina gye kyava, temumayina bwe kifaanana, naye buli omu yasobodde okukola omulimu omunene ogumusobozesa okubeera nga bamwagala oba nga kimulaga nti waali. Valentina buli omu yakoze kisoboka. Abamu baagabye emmoloka, abafuuyira galagi ne bafuuwa ekkala emmyufu zonna ne bazifuuwa, naga nti omanyi eruddeyo nabadde nkutegekera, naye surprise eruddeyo. Moloka ya miliyoni 2, 3, 4, 5 agiwadde omukazi, naye nga tesi wawaka kusanyusa. Nabbi yagamba wala tanafasum fi shay'in wa antum anhu gada zailun. Temugezangako kompitinga mu kintu kyonna ng'enkya kigenda kufuuka ekitaliiwo. Omukyala gwawadde Valentine oba gwawadde gift ya Valentine olwaleero kati ali nange ebyo byafudde dda, naye kino kyogenda okukola ila yaumi yub'athun, paka Allah lwalitujjulula. Baganda bange tuweeyo mu kkubo lya Allah, tuleme kufuuka muntu ono wakusatu. Allah gwe yawa ssente n'amumma okutegeera, n'afulumya ssente mu bintu byonna ebitali ebyo Allah byayagala. Bwe bagamba okuwayo lillah tayagala, bwe batuuka mu mabaala
nagate emeza zonna naga nti abali munda tebafuluma nebaga nti Haji Yusufu yabagulidde abali munda tebafuluma naye Yusufu yakoze ki manya tugeza mageza nyinza nogeza kulyange nti Hamidu yabakoze ki ya mugaga wafitani najja naye nga agula ki naye nga kyagula si kyabuki naye nga bali kumugamba nti musajja waffe waali yono Allah gwe yamma okumanya n'amuwa ssente n'azikozesa mu makubo agatali matuufu. Allah ya nabbi yagamba nti oyo ali mu kufaafaganirwa okw'amaanyi ddala. Owookuna talina buzibu mwangu nnyo naye bano abasatu tugwawa ku kino kye twagala okukola. Naye ono asembayo owookusatu tuleme kugwa mu balina nga tugenda kusaasaanyiza wakyamu. Omulanga gwange nagwo mwangu nnyo buli eyagabye Valentine jo kati alina kukubisaamu nnyo okugiggalawo. Gwe buli omanyi twagabye gift ku Valentine eggulo oba yabaddewo ggulo baddi nnaku zino tezinnawera 5 naye buli eyagigabye yenna oba wagabye ya mitwalo 5 gwe olina kukubisaamu kubanga nabbi yagamba nti wa atbi'u sayyi'atul hasanata tamhuha nti ekibi tukigoberezeeko ekirungi kiri kyabadde kibi kati ofunye chance erongoosa ofunye chance ekola ki dira kiri kye wakoze gambe Allah nsonyiwa naye nabadde tali mitwalo gyange 3 kumusanyusa kati tuwe nkaaga kubanga woterera 3 osanyusa omuntu enkaaga ogisobola naye enkaaga ng'ogula polotiyo egenda okubeerawo ila yaumi yub'athun. Ku nsonga ya limbo eno si yesoose tulina Baki Garkadi eye Madina yerimba esinga obukadde n'ekitiibwa kubanga yasinga okuzikibwamu abantu b'ebitiibwa mu nsi. Eyaffe y'enkoowe eziikiddwamu buli gwe mumanyi yenna omumanyi atali mumanyi omugagga atali mugagga kubanga bwe twogera ku bagagga eyagigula naye we yebase naye buli wamu yalinawo poloti naye n'agula permanent residence enkoowe. Kye tusaba ffenna abakulira omulimu ogwo baana babayimiridde wano tukole ekisoboka kyonna. Permanent residence erina history 2 wano eyagitandika yava wano bamunaaliza wano eswala ya jeneze yasooka kumusaalira mu nsi muno bagisaalirira wano imamu wano yagikulembera netumusaalira ne basooka bamutwala eka bwe bamugjayo bamutwala Nkoowe twagala Nkoowe tu naye mugule Nkoowe tu ku lwa munnammwe gwe mwabeera naye wano bwe mutakyalaba ate nga naye ali Nkoowe kati mwe mugule tu gye bagenda okubateeka ng'ekyokulabirako mwakijja ku Nkoowe 1 kubanga nabbi yagamba ti omuntu bw'afa n'akola omulimu omulungi nammwe abazzeewo ne mugukola Allah abawa empeera z'omulimu ogwo naye n'amuwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد كما أمرتنا اللهم صل على محمد كما يجب علينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم غفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.